Kanaku kasera kamaziga nadala eri bannayuganda nadala abantu nga banzikiriza eyo gyeyinza okuyita ey'ekirokole nadala so njagala okubanga nkwebaza giriko najje kumireko tusinzidde mu bitundu by'Nansana ng'otambulodde eno ekawala ew'omusumba Pastor Augustins abizaayo yiga so kaseera kanaku kaseera kakonyolwa eri family abengana n'emikwano kosa n'endiga naddala omusumba ono zabadde agezaako bambi okusumba naddala olunaku lwaleero so emabegako omusumba ono azaabikibwa mu bitundu ebyanjalo emabegako omusumba yiga oyo yabikibwa emabegako ng'ali South Africa awo mu mwaka gwali gwa 2019 mu January so page nezivaayo nezigamba naddala ezimu zaali ziri ku musumba yiga nti avudde mu bulamu bw'ensi however abambi obusumba ono naaba ng'akomawo mu gganga Kampala so mu mbeera eno omusumba wiiki ewedde lwadde lunaku lwakutaano naaba nga bavaayo bamubika emikutu egy'enjawulo egya social media kwogata n'egisigadde so good mutabani wamanyikiddwa nga Musumba Jengo yavaayo naaba nga alitufiringa oba nga ajjawo eŋŋambo ezigambo nti Pastor Yiga ng'ayita ku mukutu gwa TV n'ogwa channel ya ABS Andrew Jengo naaba nga ajjawo eŋŋambo ezigambo okuba nti mutaata we era omusumba Pastor Yiga owe Kawaala avudde mu bulamu bw'ensi so omusumba Yiga ono final amaguliro gavuddeyo olunaku lwajjo nga gayita ku mutimbagano gwa TV yennyini eya ABS sawa zabadde 5 ez'ekiro ne gavayo ne galaga nti omusumba Yiga ono alayika nga bambi avudde mu bulamu bw'ensi so kitalo ddala so tukututeeke Kawaala nga woolaba embeera tutuli Kawaala tutambudde tukulaga abantu ab'enjawulo ku ebyakagwawo oba amawulire agatuuse agatali malungi naddala eri abakkiriza n'abantu mu entertainment ogeza kukujjukiza nti omusumba Yiga ono mu entertainment abadde mpajiruwagana ddala okuba nti yatuleeta abayimbi ab'enjawulo bazaatuleetera mwemuli amayimbi nga Hassan Nduga yes omukulu oyo w'omugogo yakwimira nti ku lw'omugulugu n'ennyimba endala ez'enjawulo zazayimba Hassan Nduga wavaawo n'atuleetera omukyala amanyikiddwa nga Maggie Kayima oba nabbi omukazi gwe mwategeera ennyo abalala gwe mwayita ennyo nabbi omukazi owabugere obw'enjawulo abantu gwe balowooza nga nti musambwa so n'ajja n'atuleetera abayimbi mwatuleetera ne Woman Mwanje owanyenya akadde TV ya mukyala TV ya mwami so n'ajja n'aleeta ne Bena Namisinga sister wa nabbi omukazi wankukubyeko ekibaati so mu entertainment industry atuleetedde abayimbi ab'enjawulo ddala then mwatuleetera ne Hajat Madina bibuuza yes naye yaliwaawo n'amuleeta naddala ku scene wa bibuuza yakola akayimba kak'enjawulo so omusumba Yiga ono agenza okuva mu bulamu bw'ensi emabega ku mwaka guno yes yali yafacing okuba ntuvairwakuba yavaayo n'ayogera nti ku bya covid oba coronavirus yavaayo n'aba agumbibwamu obwala police ye Uganda naba nga atwalibwa ku rimanda gamba kwa nti coronavirus tali mu ggwanga mutuleke tukole muleka abantu baje tubasumbe endiga so omusumba Yiga wowulira bino tuli Kawaala tukuyisa mu mbeera abantu ab'enjawulo abantu naddala abazze kubanga abazze mu mbeera eno kubanga batunuulira bakuŋŋaana wali mu kifo ky'omusumba Augustins abizaayo Kawaala ku chaachi ye so mu mbeera eno tutambula ku chaachi yes neera nga tuzze ku chaachi ne tutusanga ku bantu ab'enjawulo yali Friday ebyati musumba afudde nawulira ati musumba afudde ntambulirawo n'enzija Hajat amawulire gano gakoze gatya bwe ng'omuntu kuba abantu babadde balowooza waliwo kyakolagana na Pastor anti sisobola kuba nga sikyakolagana naye nga ye menta yeyandeeta kati ebirala teri muntu atasobola tewali mutuukirivu tewali muntu atuukiridde taliwo Hajati tusobola kugamba nti kikulekawa wabula okujjako okutunula olaba bulabi nze ndaba bulabi Mukama yamanyi kye yakoze kimu kizze kati awo tewali kyakola kisingakaawo wetuva Hajat Madina bubuku batusanze Hajat Madina wavaawo ne tutambula nga wotunula embeera netulaba ku mwana mulenzi Amiri yes Amiri Sengendo ono yamuwa ku motoka emabega kaawo Amiri Sengendo nga Pastor Yiga akyali mulamu yamuwa ku motoka awo n'abaana n'ekkaadi yagimuwa n'atexifyinga mu church awo then wovaawo
still mu kutambulanira ku church ndanga omubiri gw'omugezi gunaba nga guleeteramu ekifo. Yes, abantu we bali nga wolengerawo tukyatambula abantu we bali mu kutambula neera abayimbi betulengeddeko naddala abayimbi bogamba balo Victor Kamenyi yekaye muyimbi alabiseeko Hassan Nduga naye abaddewo then tunoolya kuba Hassan Nduga wa mu nyumba Jetumadina mu nyumba naye Victor Kamenyi omu ku bayimbi abadde bakajjajjawo obuziki naddala boyinza okugamba nti tebadde bawo ate nga naye mabega ku pasaiga yamuwa kasente obadde wayise emyaka 3 oyo mukulu wakomeddewo. So kyolina otegera mu mbeera eno omusumba Yiga agenze okuva mu bulamu bw'ensi nga bingi mwogerwako ade controversial naye nga ate mu entertainment industry nkunyidde ku bayimbi bazaaleeta batukwatiddeko baalise ettaffaali naddala mu kintu kyakadonkambu ne band abayimbi bakutte ku ttaffaali n'aleeta. So byolina otegera ku mbeera eno yalaama ye ng'omuntu alina okusabirwa ennaku 5 nga tanaba kubanga aziikibwa ku kyaki awo wenyini wagenda okubanga aziikibwa emanju waayo kubanga kigambye okuba nti ne mukadde we yagalamizibwa era we yateekebwa awo ku kyaki wennyini. So ennaku 5 alina okusabirwa naye nga avidde agenza okuva mu bulamu bw'ensi ng'ali mu ddwaliro ly'ensambya gy'avidde mu bulamu bw'ensi emabegako kuba tulabe ne posi y'omusumba Pastor Wilson Bugembe yabadde ateeseteese kubanga agendayo kuba nti amukyalirako oba okumulabako wadde agamba ayinza okuba takiziganya kigambye okuba byabadde akola oba ebisigadde naye nga kintu kino moment eno abadde alina okuba nga abeerawo nga posi woziraba zize zitambula ey'omusumba Yiga. So mbadde nkyakunyonyola ku bigambo okuba nti TV ye ey'omusumba Yiga eno eya ABS nti Kojja Kimbowa aginamu omukono era ayagala gitwala. Kojja Kimbowa tumusanzeewo omu ku bakeddewo omu ku basinga airtime oba obudde obungi ku TV ye n'aba nga asobola okuba nga ayogerako ne bannayuganda oba ayogerako n'abantu ku bigambo bya Kojja Kimbowa webiti we bibadde. Nafunye communication okuva mu ggwali naye kyetugamba nti essaawa zino bwe tuli byonna ebisigadde tusigalidde tutunuulidde nteekateeka mu kyakuziika kigenda kuziikibwa agenda kuziikibwa atya tendera ki na buli kimu kyonna kyenjagala okubagamba era kyenjogera kimanyi nti musumba agenda kumala ennaku 5 akanaziikibwa olwokuba nti kyogerako yengomuntu yakyogerako yengomuntu nti alina okumalawo ennaku 5 nga tannaziikibwa era tusuubira okubeera nti mubajja kubala ennaku 5 olwaleero alyoka agende nti naziikibwa era tumanyi nti nogayye kubanga nze kino sikyogera nti nno bakola ki obula nkyogera ng'omuntu gwengamba nti nali njogedde naye nali mbadde nga njogera naye ng'omuntu yagamba nti mwami Kimbowa nagamba Kojja twali tunyumya myezi nga 2 emabega nali ntudde naye awo mu ddiiro nga tunyumya twali tunyumyemu ku programu ze asuubira okubeera nti mu programu zange ngenda kubeera nti nonzikwataganya naye kati twava ku kintu kya mutabani we nti bwe nali njogera naye ku kya mutabani we nemugamba ye nno njego namugamba nakaseera kano kootabaddeewo akaseera kano kootabaddeewo njenga abadde ati tamusa nagamba ye Kojja kubuulira nga kirungi nnyo n'obeera n'omuntu nti ne buba tolingo ne bwemba ngenze ne bwemba nkoze nti n'agamba ate Kojja nze kubuulira mazima nti bw'obeeranga mu nsi tegekangawooko omuntu bw'osobola okubeera nti nomugamba era musumba ebyo bitegekebwanga omuntu bweng'omuntu n'agamba nze kuba mu Kimbo era ne bwembanga nfudde nina okumala ennaku 5 kyaliwo abantu bange bajje bandabako n'abagoberezi bange nanga ate era n'ekyokulaba balina kunzikwano ku kyaki yange watajja kukalumiriza nnyo bantu buli muntu yenajje tusabadde akyogera buno so tumanyi essaawa zino tuli mu kukwataganya ne looya abadde ayina ebiwandiiko bye na buli kimu kyonna so n'abafamire abamu bali mu kujja twabuke twogerezeganye nabo kyemmanyi muno tewali kintu kyayiga kubanga musumba ye muntu abadde ng'ayogera ekigambo kyentu wadde abadde asanga naye ate ye muntu abadde ayogeranga ekigambo kyenga kikakasa sijja kugamba ndo kino kubanga nze siri musawo naye kyendabanyako tinakawazibwako ekibumba kibadde kimutawaanya n'amaludde ate naddala mubiri ntino komera ekitabo vaayo kale embeera erimu ekyo kugamba nnyo nkugambye nze ntandise okulaba Pastor Yiga mu 2015 nti wennajja ABS waliwo eyandika marketeer kati ne tukwatagana first of all nalina interest nene nnyo nga njagala kufuna media yonna gyengulamu shares nabeera nti ate ye nabayinga nnyo nnyo ekirowoozo kyange era natandika okubeerawo so kati tubadde mbuno mu kya business
nga buli omu awabula munne nga buli omu asobola mu kya bizinesi nga tusobola okubeera watuwabulagana nagga nti nokojja kino kojja kino kojja ngeramu kino kojja kola bwoti so nze ku ludda olwange simanyi nnyo birala bimukwata wabula kintu ekya bizinesi era bw'oba oyagala kumbuuza nnyo ekinene ombuuza ku paati nga ya ABS kubanga ndi client mu ABS ate era nze ogwo nga client simanyiyo client mulala ako ABS ayinza kubeera nga ndenkanakana z'ogwo nga clients abalidinga abalala gavumenti bwakyalina obuyinza ku midiya ye essaawa yakakati lwaki nja kyongera kubanga ndinako obudde bungi obwe nasasula heedi mbulina obudde bwange chance ennungi management enkyankalanyangako nti lubatokola ki budde bwange era naye bwe yagenza okutukira mbanyaga bwe yagenza okufiira nabadde mutivi nakola programu zange so okuva ku saa 5 ezekiro mbeera kutayinaako buzibu so tuvaawo enteekateeka nga Kojja Kimba tumaze omufuna enteekateeka y'okuba nti omubiri gw'omugenzi tugenza okutuviiriddewo ssaawa za kkati okuba nti owulira bino nga tegunnaleetebwa mu kifo oba ku kyaki ye ekawaala naye ng'enteekateeka ejja kuba zitutegeezebwa mu maaso awo just subscribing akona ku kade yesu ojja kuba ofuna latest info naddala mu mbeera eri wano eri mu ggwanga eri akagwawo naye nga kitalo ddala eri family y'omusumba Agasinzi abiza naddala eri mutabani we Andrew Jengo n'abenganda n'abasigadde bonna ne family kugatta n'endiga z'abadde asumba kuba omusumba ono aze nnyo ng'amanyikirwa mu bintu ebyenjawulo music abaddeyo nkunyudde abayimbi baleese politics abadde akubaganya ebirowoozo n'ekintu kya COVID-19 coronavirus yakyogerako bintu bingi byabadde abeera controversial mabega kuba musiba kw'omukyala we yavayo n'agamba nti yes yamusiiga ekirwadde kigambye okuba nti ekirwadde kya mukenenya ne bagenda mu kooti ate kumpi omusumba Yiga n'abanga emisango egyo yagivuunika oba yagiwangula so omusumba Yiga watuse okuviira mu bulamu bw'ensi nga ze abadde yalwalamu kaawo katono n'abanga teyali bulungi n'asuubiza endiga ze okudda naye nga nekigamba okuba nti n'olwokutaano baamubika endiga ze yaziweerezayo ka voice note n'azigamba bannange wa nkomawo nkyali mulamu bwe banjogerako si bituufu naye nja kuba nti nkomawo naye nga kaseera kannaku bayimbi bangi bavudde nga bawa obubaka obw'ennaku anengeddeko Pastor Wilson Bugembe anengeddeko Mary Butter anengeddeko Dr. Hilderman nga bonna abayimbi ab'enjawulo ku mitimbagano ne TV ez'enjawulo channels ez'enjawulo zize bambi ziwa obubaka obw'ennaku naddala TV yennyini yasoose okuba nga ebotola amawulire gano eg'omusumba Yiga yes nga neera omusumba Yiga ono obuzaale bwe oba okuzaalibwa yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 July 1976 n'abantu olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 27 October oba olunaku lwa jjo nga lukesa olwaleero wa video mbulamu bw'ensi kati gwa akubaganya calculator gwangamba nti mubutuufu yes nze manyi okubala naye nga mu butuufu wagenza okuviira mu bulamu bw'ensi eno omusumba Yiga abadde aleese abantu bangi ku siini abadde mu mbeera ez'enjawulo so wagenza otuvaako mu bulamu bw'ensi eno ng'ali mu myaka 44 oba abadde akoona emyaka 44 egy'obukulu ye ng'omusumba Yiga so yazalibwa ennaku z'omwezi nga 1 July omwaka gwa 1976 agenza okufa 22 gwe mwaka guno gwa video mbulamu bw'ensi eno so subscribing akona kade channel yetu kivuge tukyongereyo tube nga tufuna more updates okuva ku Rupi so tukola ebintu ebyenjawulo so thank you so much.